bwetugenda mu maaso eriyo omuvubuka eyabuuzizza mukulu Mpuuga ebibuuzo. Mpuuga ne yeewala okuddamu ebibuuzo, n'addira omukongozi we Abedi Bwanika n'akwata enjogeza. Muno mwasaakaaliza eddoboozi ng'ente ewakisa, n'alyoka atokomoka omugambo omuyitirivu ennyo era ng'alumba. Ndi wano tegeeza eggwanga. Mpuuga n'Abedi Bwanika, Kyagulanyi teyeetaaga kalulu kamwe kuba mulina akalulu kamu. Bwe munaakamuwa ate mwe mugenda kulonda ani nga temulina okulonda mukama wammwe. So Kyagulanyi teyeetaaga kalulu kamu wadde n'akamu, musigaze akalulu kammwe. Already mwakola dde ekibiina. Why do you focus more on Kyagulanyi? Kubanga yabamma olutalo. Nakugamba bw'oba oyagala kuzikiza abasiru, omusiru muwe ekitiibwa okwewala okuleekaana kw'omusiru oyo. Respect a fool to avoid noise. Nkiddamu. Ever, always respect a fool to avoid noise. Weewala bw'oba oyagala bikuleekaana, weewala nnyo omusiru. Oba omusiru muwe nnyo ekitiibwa okwewala okuleekaanira. Eyo system bwe tubudde gikola. N'ogattako ignore and delete. Kati president yakosa system ignore and delete. N'agattako system nti respect a fool to avoid noise. Kati ye system eri mu kuluma abantu bano. Weekitiibwa omugwagwa okwewala okuleekaanira. Mu ignoring omudeleting. Kati bano eva bali mu kwagala kuwakula olutalo alubamye. One. Njala soka babooza mu kooti nga wano bulungi nnyo. Mpuuga ne banne bonna baakabeera mu bibiina by'obufuzi bimeka, baakabeera mu mika gemeka, babuuze owayi ebibiina byakamu bye mwakabeeramu nga mbiddukamu Kyagulanyi abagobye eyo. Emikago gye mwakabeeramu gyonna Kyagulanyi abagobye eyo. Mwagala kugamba nti Kyagulanyi abadde okuva gye mwatandikira political history wamwe n'okutuuka olwaleero. Kiki ekibadde kijja kibagoba ebibiina ebyo n'okutuuka olwaleero? Kitegeeza nti mwalinga commission okusula ebibiina ebyo ku lwa Museveni. Kati mbatu mukitegedde abasajja abo mubaleke batandika okulota nga batambula. Wabula kye mulina okubeera so critical and analyze the statement ze bakola ng'eruwa. Mpuuga yagambye nti waliwo abaagala okutta abaana be ngene Kyagulanyi waali wabula mbu teyakola statement yonna. Kati kankujjukize nga z'okuzanya akazannyo akatambi kano okawulire. Olona abasuubiza okutta abaana bange ekyanyewunyisa nabajogera ku press conference nga Kyagulanyi kwali nze bw'oyogera tojja kutta abaana ba Kyagulanyi nga wendi nkawawombi siddamu okukula naawe. Ekyo kizibu nnyo okutegeera omutima gw'omukulembeze nga gwe Mpuuga tebagamba bajja kutta mukyala wa Abedi Bwanika ekisooka nvaawo ate nebeegaana. Abedi babakujeesiza mukyala w'otawaati akoze eki. So ensi y'obugenge bwe tubetambula ebabagamba bimunwevu tebasoogera lingi olubanga ekyakyo kiseefu omusajja ozukumu. Alright. Nabagamba nga nze yazaalibwa mu DP nga bano bonna abasajja mbamanyi. Abasajja ba DP UID DP block nabagamba asobola okukumako ennyumba y'omuliro n'okutta omuntu we okufuna sympathy gy'ayagala ebeerewo. Oyo musajja Mpuuga it's very easy okwettira omwana we oba wa official wife oba wa side dish n'akiteeka ku nti Kyagulanyi yakikoze ne gurupu ye. Oyo musajja akisobola aziwero n'Abedi Bwanika akisobola. Nkiddamu oyo okusinzira ku history gye mbamanyiiko it's very easy Mpuuga okutta omwana official wife oba okutta mwana side dish nga wenga bamumanyi publicly n'agamba abanupu bakikoze. Lwaki? Muddeyo musome abaana bakwatibwa ekalangala. Who was behind it? Mpuuga.
abaana bonna abattibwa ekalangala who was behind it Mpuuga ani emabega bijambia history na mwina Mpuuga so statement gye yakoze wagiyita premeditated statement kitegeeza nti ono bapulaninga okukola ekintu kyonna kubanga ekisinga obbatta Kyagulanyi ajja Masaka. Never in your entire life to trust any guy ng'ava mu DP era ng'akyakolagana ne DP basajja babi. Eyo statement y'essomo gy'owulidde. Kati gende ku statement ey'okubiri gye yakoze. Opposition leader in Parliament. Ekimu byanyirizanga muto wange Kyagulanyi. Natambulanga n'abasirikale abapoliisi abankuuma. Babeera 15. Bankuuma kubanga natambulanga ne fulaga y'Uganda. Fulaga si yange, fulaga kitiibwa kyammwe. Kale mugamba kamusomese muto wange. Olw'okuba pulezidenti baboyagala era ojja kukuumibwa abasirikale. Abasirikale abagenda wakanga bagenze kukola mulimu is a job, it's a career, it's a profession. Oya kitegeera kila we mugenda kusenya n'olwakuna naye yakuna bataano. Yagambye mu statement ey'okubiri nti ekimuwalanya ye nga Mpuuga mbu lwaki Kyagulanyi amuwala mbu kubanga Mpuuga yalina abasirikale amukuuma 15 mbu bamuwera mu constitution ya Uganda. Wano wenjagala oteke focus, pay attention to details. 1. Ani wa Mpuuga office eyo Kyagulanyi siwe kiri nti yagimuwa yes baba malo gimuwa. Ani yakola history mu Uganda akyasookedde dda kufuna service award before term okugwako Mpuuga. Olukiiko lwatuula olwa SEC ne lumugamba please return the money and apologize then we continue. Nkiddamu olukiiko lwatuula olwa SEC ne lumugamba please return the money, return the taxpayers money and apologize we continue. Mpuuga yagaana okuzzaayo ssente n'agaana okwetonda. So how do you blame someone on your mistakes? Ndi wano gamba n'okutegeeza public. Mu Uganda yonna bukyanga politics abeerawo teri muntu yayagala Mpuuga nga Kyagulanyi taliyo. Nkiddamu I can bet my 2 seeds tewali muntu yenna mu Uganda yenna eyali ayagadde Mpuuga nga Kyagulanyi. Mpuuga abeera mu Democratic Party nakati gy'okyalimu in the disguise. Wabeera mu parliament ebisanja bibiri. Mpuuga tewali yakuwadde akafu ku komiti yonna kobeere ku ministry zonna eza shadow cabinet teri yakuwa kifu. Era Kyagulanyi amala okujja ku bwaluupu n'akuteeka ku bwa commissioner. Omuntu atakwagala ndibadde akugobera ntakuwa kifo kyonna. So please njala bagamba Kyagulanyi talina mpala na Mpuuga. Mpuuga yalina empala kwani ku Kyagulanyi. 1. Mpuuga yalowooza ng'okuba alina emyaka mingi nnyo ng'enfuduza emmengo he can reason Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omudirectinga kubanga bwe bakitwala kyobula ne Sseggona akali ebyoya ajja n'agamba oli muto wange ffe twamuyinza ebyobufuzi mwe ne mwereeta ne musigala bwe mwaleeta Kyagulanyi mwasigala luddawa gw'ogamba mbu ffe mwe mwasigala luddawa weya yu njagala Mpuuga ondageyo vidiyo emu ng'oli ekyaddondo ng'okubira Kyagulanyi campaign. Njagala Sseggona akali ebyoya ndeetera vidiyo emu ng'oli ekyaddondo okubira Kyagulanyi campaign oba ng'ateekamu wadde n'olukumi. Temubangayo. So tewali yaleeta Kyagulanyi yaleeta yekka ku maanyi ga Katonda ku maanyi ge n'amaanyi g'abantu. So temuddamu okuyimirira wantu wonna ne mutandika kuvevenga. Simanyi mama awunya taata, taata awunya mama, kojja awunya neyiba, mukazi wa neyiba awunya neyiba, mulekera ebintu by'ekisiru. Bwe mba mwalemererwa mu bulamu muleke omusajja abadde successful agende n'obulamu bwe. Tukoya agaboozi buli kana kumubeera ku Kyagulanyi. Kyagulanyi yali mu state house Entebbe oba yali mu state house Nakasero. Mwe mulwa confusing abantu na kubabuzaabuza. By the way kintu kye nakuba kinene nnyo. Nobody knew about this mission. Eno group Museveni agenda ogante group ya Kyagulanyi ngenda jimala nga amaze okusimba mu emiti nga amanya agenda kiwa.
nenzija nenchikuba nenchiteka ku ttaka nenchirumba n'emmengo nenchikubirayo gye beyita bibitiibwa bobo yagalo kitegeera nabagambye bano bakontinue tono enambo zagenda bambula nga zisiba ku tteeko baaluzeemu kati mutegeera abantu bano kati nga nfundikira awo ngende ku nsonga endala mumpulirize bulungi nnyo bwe nakoze security alert gye nakola oba lwakusatu olwa lwakumekale gye nakola emisana meza nakubye meza ngereka ebintu bingi nnyo nenyeenya information bwevudde ngetandika okuva ibule mwasirise which is okay kati kambasomesemu akantu kano nfundikira kana akatono bw'oba tomanyi Museveni bwa operatinga tomwengaginga bw'oba tomanyi Museveni bwa operatinga tomwengaginga kyekisooka ekyokubiri omuntu yenna asobola okwefuula ekintu kyatali okufuna kyayagala omuntu yenna asobola okwefuula ekintu kyatali okufuna kyayagala so mugende mpola ba comrade temanyi Museveni bwa operating nzira mu bategeeza eyali mu Yesu Kristo luke yali ani bitegere bulungi nnyo era mujja bbegosa awo tovuddewo era bo bavuddeko kambajjina wano mu archive yange nkolerera kuba njala bo information empitirivu olwale mugitegeere ndoza tuyiteko na wano katono nnyo olunaku lwadde lwakumeka lwakuta nabagambye nti Uganda Revenue Authority planning okubajjako omusalaba mu diaspora nebagamba story najuulirako naye mutukutinkula muno nna jengudde ku story ngegamba bwe tuwira bulungi nnyo Uganda Revenue Authority directs Ugandans to declare the global income as foreign assets crackdown begins. Nti ekitongole kiwoza omusolo mu Uganda eky'Abanyarwanda ekya Revenue Authority kitegeeza bannayuganda bonna okwetola ensi yonna batandika okwanjula ebyobugagga bye balina okwetola ensi yonna era kino kigenda tandikirawo mbagirawo kigabo eki URA has begun demanding full disclosure of offshore income and assets from Ugandans tax residents, making a new era of global tax enforcement with data now flowing in from more than 125 jurisdictions of non-compliant taxpayers face steeped penalties, criminal exposure, and urgent deadlines for legislators and their affairs. Bibyaddewo November nga 2025. Omanyi bwenzija ne bagamba no nti ekintu kiwa obudde ngenda kinongerezaako nkigguke munda. Eyo article ogiraba bwetyo bwesoma. Okitegera bulungi nnyo article bwesoma. Atuvuddewo. Kuba nadde nkibagambye ku Lwokusatu ne mbagamba nja kinongerezaako nkifune era mukole ki mukitegere bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati nga nfundikira mu kali akaaba DP ne bampuuga bonna. Njala nkuzannyire serwanyi oba serwanya akolanga esigi wa DP ebigeri yayogedde ng'ali nani ng'ali ne Thomas Tayebwa. Kati kansoke nkulaga Thomas Tayebwa ng'amaze okweyisawo unopposed ng'ali mu kugawule dinda ekitwawuza emitona mwanga kintu kikulu nnyo. Ebbanga limaze ku internet kuno osomye ebintu bingi. Ekitufu bajjajjaffe baali bagezi obuteezaalamu. Bajjajjaffe baali bagezi obuteezaalamu. Kubanga abantu ba mentality n'abalina degree era asigala looza ngawo mentality. Omuntu nga wasero bihogo and educate bihogo tunde entowerere ente basigala kyekimu. Deputy Speaker Thomas Tayebwa okola otya pato ogabula abantu abataakulonzo bebaza ku ki? This world is not my home. When ensi yange nange mpita mbuyisi nenga obugagga bugijjudde wansi ne mu bbanga. Omusajja oba yatisaze ente mmeka n'agaba ne ssente enkalu mbu ng'aserebulating okuyitawo unopposed ng'aliisa abantu mu constituency. Oliisa otya abantu emmere abataakuwadde kalulu? Yino video ndiko embalaga eyasirwa
yiyo eyo na mmere yeyise constituency number. Yoyo Deputy Speaker Thomas Tayebwa yagabudde constituency number etamu akalunga yagula akagule naita wano opposite muyabagabudde kati nga nfundikira wakati njagala mulese wanyi oba sewani oyo deputy ACG wa DP ngera yogera ne Tayebwa ulira saagala onyige njagala obere wa mirembe tonyiga Thomas Tayebwa nange nafuna omukisa ndio okubatikirira Uganda mu Parliament ya East Africa. Abakorengana enunzi yitu ya DP na NRM NRM tukamwajira yaza mu Parliament ya East Africa tukona wetu ti netukona tuti soko koroti Uganda we ate DP twasazewo we are voting for stability of Uganda tetugezesa Uganda DP alioneza kwazira Museveni tetugezesa. So, mwabale, ono best man wa mkama wangu. Ono Robert Mao. Ono Metro wa mama wangu. So, katui waka. Mwichitegedde ekintu ekyo. Awo kamba jeo wano kubanga obudde tuyina butono. Kati tuddewa baje njala tusookere bulungi nnyo. Katusokere wano bulijjo omwebuuza aba Afghanistan abajja mu Uganda balagala oddawa Comrade munange nanyini nsi mu Uganda nkulamusiza kanswenti oli bulungi eggwanga kiririmu temukitegeera. There is something fishy and something which is very dangerous in the public of Uganda. Please Ugandans be aware. We must liberate our country before it's too late. Previously, I think it's like now 2 or 3.5 years, there are so many Afghani nationals who entered our country with the help of the state. These people vanish and nobody has been knowing the whereabouts of these Afghani nationals where they are right now. But according to my spy network, I can confirm to you that these Afghan nationals, they are kept secretly in Mukono, Chagwe. Abasajja bano baterekeddwa mu bitundu bye Mukono, Chagwe, gye baterekeddwa. Neteryamanyi kituufu kiki, temanyi kye bakola, era temanyi ddiiru kye baliko mu Uganda. Kamba weko ka footage bwe nadda enkyo ku Tuesday njaba more details. Ka footage kaddakiika ka seconds 7 okusinziira ku spy network yange. Baba na Afghan mbadde munoonye emyaka 3 n'ekitundu baba.
Mubala bulungi nnyo. Mbaddiremu.